Ssebo nnyabo atulaba atubuliriza nate tuli basanyufu okubeera nga tukomyewo ku mukutu gwaffe n'obubaka bwaffe. Twagala okwebaza Katonda olw'abaweereza ba Katonda abatuwadde omukisa be twayogeddeko okuva lwe twatandika ba MDC ne MDC TV, bano be twalabye nga club eno their message delivers club. N'olwekyo tubeebaza nnyo olw'okutuwa omukisa guno okutuusa amawulire amalungi ku bantu ba Katonda. Tusaba Katonda abatuweera omukisa. Tukusaba naawe wenna gy'osinziira sobola okutwegattako ku mukutu ogwa YouTube MDC TV, YouTube kweri, ku TikTok era MDC TV kweri, ne ku Instagram MDC nayo kweri, Facebook Message Delivers Club nayo kweri. Kakati tuli mu MDC Gospel Rally 2024. Programu eno tuze tujogera eriko omutwe ogugamba nti salawo leero. Batuwadde omukisa ne batulondera omutwe omulungi nga okusalawo kwaffe okuyita mu bigambo bino nga Katonda ayogera naffe. Tusaba Omwoyo wa Katonda ayogere naawe. N'olwekyo nze nkyali omuweerezaawo ow'enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo, omukyala Margaret Bamutalira. Kozi kyesibagambye nti abantu bano basangibwa oba TV eno obuweereza bwayo busangibwa ku SDA Nakulabye, Makerere SDA Nakulabye. N'olwekyo bw'oba obaagala osobola okubasanga awo, ate era ne beeyongera okukola enteekateeka olw'okuyiga ebyokuyiga eby'enjawulo. Nja kubasaba tusabe. Katonda waffe omulungi ow'ekisa, tukomyewo nate okwongera okuyiga ekigambo kyo. Tusaba ssebo Omwoyo Omutukuvu yawandiisa ebigambo bino yaba atuyigiriza. Abawuliriza abali eyo Mukama nzikiriza nga balina bye bayitamu, naye olw'okuba nga beeresezza akaseera n'emirimu gyabwe ne bassaayo Mukama omwoyo wulira ekigambo kyo, saba obawa omukisa. Mu byonna ssebo ogulumizibwe, naffe tuweebwe omukisa n'essuubi ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Olunaku lwajjo mu kyokuyiga kye twayize twalabye lwaki kitwetaagisa okuwa Katonda obulamu bwaffe. Era twamaliriza nga tugamba nti Katonda asobola okutuwa entandikwa empya, ye yekka asobola okutuwa entandikwa empya kubanga ye mutonzi waffe. Olw'okubanga ye mutonzi waffe tuteekwa okumukkiriza ng'omutwe bwe gugamba nti salawo. Newankubadde nga ye mutonzi waffe atuwa omukisa okusalawo, tumukkirize ayingire mu bulamu bwaffe, atuwe entandikwa empya n'embeera empya n'engeri endala gye tuyinza okubeeramu ey'obulamu esinga ku eno gye tulimu. Naye ekyokuyiga kya leero kiriko ngeri ya kibuuzo nga kibuuza nti ddala lwaki neetaaga okuwa Katonda obulamu bwange? Kyokuddamu kigamba kubanga Katonda yeetaaga okuba n'enkolagana naawe nange. Katonda ayagala okuba n'enkolagana naawe ey'okumpi ddala. Naawe oyagala okubeera n'enkolagana ne Katonda? Katubikule mu Yokaana essula 17 olunyiriri olwokusatu lwe tugenda okusoma ng'olunyiriri lwaffe olw'ekyokuyiga kya leero. Yokaana essula 17 olunyiriri olwokusatu lugamba bwe luti, buno bwe bulamu obutaggwaawo, okutegeera ggwe Katonda omu ow'amazima, n'oyo gwe watuma Yesu Kristo.
Katonda ayagala tubeere n'enkolagana, tubeere naye mirembe na mirembe. Naye nga tubeera n'enkolagana ne Katonda mu bulamu buno bw'emirembe n'emirembe, kubanga Katonda ffe ekyamazima ye wa mirembe naki? Wa mirembe na mirembe. Ayagala okutuwa obulamu obutaggwaawo, naye tusobola tutya okolagana n'omuntu gwe tutalaba? Agambye nti tuteekwa okumumanya nga tunaafuna obulamu buno butaggwaawo, tukolagane naye mirembe na mirembe, tubeere mu relationship nga ya mirembe na mirembe. Tuteekwa okumumanya. Olunyi kyevudde lugamba nti buno bwe bulamu obutaggwaawo. Obulamu obutaggwaawo bwe buno bassebo ne bannyabo, obulamu bwe tulina buggwaawo. Tetusobola kubeera na Katonda oyo atwagala tubeere naye mirembe na mirembe mu nkolagana nga tetulina bulamu obutaggwaawo. Naye atuwa engeri y'okubeera n'obulamu buno obutaggwaawo. Agamba abantu bonna okukumanya ggwe Katonda omu wekka, omu bw'ati ow'amazima. Bakatonda bangi, naye waliwo Katonda omu ow'amazima gwe tuzze tuyigako, eyatonda eggulu n'ensi. Oyo yakola omuntu mu kifaananyi kye, mu ngeri ye gye tuzze tulabako nti twatondebwa Katonda oyo w'okwagala. Tuteekwa okumumanya ne Yesu Kristo gwe yatuma. Ensonga ezo bbiri nga tunaaba n'enkolagana tuteekwa okuzissaako essira. Agamba Katonda oyo atwagaliza okufuna obulamu obutaggwaawo, naye bwe tuba baakufuna obulamu obutaggwaawo tulina okuyingira mu nkolagana, kubanga ye yalina obulamu obutakola ki? Obutaggwaawo. Ye bulamu obutaggwaawo, kubanga ye wa mirembe na mirembe, ffe tuggwaawo. Katonda si maanyi nga bw'oyinza okulowooza oba ng'abamu bwe balowooza. Tali awo nti amaanyi agali awo agatayogera, oba ekifaananyi ekiri awo ekitayogera oba ekitalaba. Nedda. Katonda ono kamategeeze bassebo ne banyabo, si tali nga gwe bw'oyinza okumulowoozaako, kuba buli muntu alina engeri gy'alowooza ku Katonda. Agamba oba Katonda afaanana atya? Abamu bagamba Katonda mwoyo mwerere, talina mubiri, Katonda ali awo. Naye mu nnyiriri ze tusoma eza Bayibuli, bassebo ne bannyabo, ennyiriri zino ze tusomye zitugambye nti Katonda ayagala. Katonda atwagala. Ekirala zitugambye nti ye mutonzi yatutonda. Ekirala kitugambye nti yeetaaga okukolagana naffe. Era atugambye Katonda ono ayagala tube n'enkolagana kubanga atwagala. Yokaana 3:16 akakasa nti ddala atwagala. Yokaana 3:16 bw'onoosoma mu Bayibuli yo, tusomeyo ffembi naawe. Yokaana essula ey'okusatu olunyiriri olw'16 agamba nti kubanga Katonda bwe yayagala ensi bw'ati. Owulidde nti Katonda ayagala? Katonda yayagala ensi. Ensi naawe mwoli. Ensi ayogera ku bantu bonna. Yatwagala nnyo. Mu kwagala okwo n'okuwaayo yawaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka, buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Katonda mu kutwagala ennyo okubeera mu nkolagana ayagala tubeere n'obulamu obutaggwaawo, tubeere naye mu nkolagana mirembe na mirembe. Ekyo kyali kyetaagisa omuwendo ogusasulibwa gw'okuddawo okubeerawo naye mirembe na mirembe. Yali alina omuwendo gw'alina okuwaayo, ng'alina kuwaayo bulamu obw'omwana we. Buli amukkiriza omwana oyo asobole okubeera n'obulamu obwo obutaggwaawo. Katonda alyoka afune omukisa, nange nfune omukisa, naawe ofune omukisa, tubeere naye mirembe na mirembe. Bassebo, kiruma nti Katonda akwagala okubeera ne mukwano gwo nga ye wa mirembe na mirembe, naye ng'ate ggwe oli wa kaseera buseera. Kiruma, kirwaza. Katonda ayagala kubeera naffe mirembe na mirembe. Kyeyava awaayo omwana we omu yekka, Yesu Kristo, tubeere naye afe
ffe tubeere balamu emirembe n'emirembe. Bw'oteeka obwesige mu Katonda obeera weesize oyo eyakutonda, oyo ayinza n'okuwaayo eyawaayo obulamu bw'omwana osobole okubeera naye mirembe na mirembe. Gwe tulina okuteekamu obwesige kubanga ye yatutonda. Bw'omuwa obulamu bwo oba owadde oyo akumanyi kungulu ne munda. Tolaba nti oyo ye muntu omutuufu okuwa obulamu bwaffe? Abantu bateeka obulamu bwabwe mu insurance. Naga nti obulamu bwabwe kambuteeke mu insurance. Insurance ezo tezibeerera. Basebo insurance ebeerera. Kwe kuteeka obulamu bwaffe mu Katonda. Obulamu bwaffe bwe tuteeka mu Katonda, eyo ye insurance ey'amazima. Obutakola kino ngamba obutawa bulamu bwo na kuteeka mu Katonda, oba otadde obulamu bwo mu katyabaga, oba obutadde mu matigga. Kyenva nkuwa amagezi ssebo nnyabo bw'obanga ompulira, olw'okubanga gwe oli wa kaseera katono. Bayibuli etugamba nti ekizaalibwa omukazi kiba kya kaseera katono. Ekyamazima tubalabyeko, n'abato bafa, n'abakulu bafa, naye tuli ba kaseera katono. Nkusaba oyingire mu nkolagana ne Katonda, ng'owaayo obulamu bwo gy'ali, akuwa entandikwa empya ey'emirembe n'essanyu erijjuvu ery'amazima ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Obeere ng'obulamu bwo buteekeddwa mu Katonda. Katonda alina pulaani, ayagala obulamu bwaffe bubeerewo mirembe na mirembe. Eyo ye nteekateeka ye, talina kirala. Ayagala tubeere mu nkolagana naye. Biki ebikubuzaabuza? Ani gw'ayagala okubeera naye mu nkolagana? Abo b'olowooza nti bayinza okukuyamba b'otadde mu nkolagana yo, oyinza okwesanga nga bakuyiye. Si kibi okubeera n'enkolagana n'omuntu omulala, naye enkolagana eyannamaddala gy'ototeekwa kusubwa kwe kubeera ng'okolagana ne Katonda we yakutonda, kubanga tumaze okumuyigako, kyakumanyidde ddala bulungi. Kusaba okole enteekateeka mu kiseera kino kyennyini, osalewo ng'omutwe gwaffe bwe gugamba nti salawo leero. Lwaki leero? Kubanga ebyenkya tokola ki munange? Tobimanyi. Naye Katonda oyo ow'emirembe n'emirembe asobola okukukolera enteekateeka nemu ebyo by'otomanyi, kubanga alina pulaani ennene eri obulamu bwo n'eri obulamu bwange. Muganda wange mwannyinaze ampuliriza, olwaleero tugambye nti tusalewo tuyingire mu nkolagana ne Katonda, tuteeke obwesiga obwo mu Katonda, tetujja kukola loss. Saa Mukama akuwa omukisa n'olunaku olwaleero ng'oyongera okunyweza enkolaganayo era ng'oggulawo enkolaganayo ne Katonda. Bw'obanga kwe kusabako era nga kwe kusiimako ng'oyagala okubeera n'enkolagana ey'omuggundu ne Katonda, omuwa bulamu bwayingire, nja kusaba weewombeke tuweeyo okusaba. Atusabe. Mukama, abaddu bo n'abazaana bo bawulidde eddoboozi lyo ng'obayita okubeera mu nkolagana ey'amazima, ng'oyagala okutuwa ffenna obulamu obutaggwaawo, kubanga buno bwe tulina buggwaawo. K'otwagala nnyo ng'oli Katonda waffe omulungi. Tusaba nga tukwegayirira obulamu bwaffe Mukama tubuwaddeyo mu mikono gyo, otukozese by'oyagala, otuyigirize Mukama, otubuulirire ku nkomerero tusikire obulamu obutaggwaawo. Buli muntu yenna Mukama awulidde ebigambo bino muwe omukisa okuyingira mu bulamu obutaggwaawo. Tukwegayiridde emirembe gyo, okwagalako na buli kigambo kyonna ky'oyagaliza abaana b'abantu ne pulaani yo. Abaddu bonna abazaana bawulidde ebigambo bino bawe omukisa Mukama, bagabane wamu naawe essanyu olw'emirembe n'emirembe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.